abe Kayunga tulinde empanga batufunyemu amanya gange erinnya nze Simon Subi Mpoya chairperson board Kayunga Regional Referral. Tuli wano olwaleero nga tubadde n'enkayana ne kuba naffe abakatuliki nga balina ekyapa wakati mu ddwaliro we baazimba eddwaliro ekya Ekabbiri naye bwe bakolagana ne district nebajja wakati ne baleeta eno okubanga ekintu ekikontana n'amateeka g'ebyettaka kubanga ebyettaka byali birina okukwataganibwa ne gavumenti. Olwaleero minisita akinoganyiza n'ategeeza nti district yakola ensobi okugabira abakatuliki ekyapa kyabwe okukisengula okijja eri n'ekireeta eno. Yandibadde ebasindika mu paliamenti n'ebasalira amagezi ku ttaka lyabwe. Era olwaleero tukanyiza nti emirimu gyaffe egibadde girina okukolebwa ku ttaka lino twongere tugende mu maaso tutambuze emirimu gya gavumenti nga bwe kisaanidde. Era tuli basanyufu nnyo lwaki ngamba nti Kayunga tufunyeemu wabaddewo enteesaganya egamba nti abakatuliki bagenda kubalobingira compensation okuva wa president mu ttaka lye babadde nti balina ku kyapa kyabwe basobole okufuna awalala. So nti obannaffe abakatuliki nabo bafunye nti bagenda kubeera compensated development yaabwe naye egende mu maaso nga bwe kisaanidde. Naffe nno ng'eddwaliro tutwale enkulaakulana za ddwaliro nga bwe zibadde zirina okola ki okutambula. So amanya nze Serious Beno nazero ya ddwaliro kwasaganya ensonga zino ku kiiko lw'eddwaliro enjakolanga looya tutangazizza bulungi nnyo nti abakatuliki bwe baba nga balina ekyapa ekya Ekabbiri wakati mu kyapa ky'eddwaliro oba wakati mu ttaka ly'eddwaliro omunayinisita kinoganyiza nti nno mu mwaka gw'65 gavumenti bwe yali ezimba amalwaliro 22 eteekwa buteekwa okuba nga yasasulira buli bantu wonna gye yazimba amalwaliro gaayo. Muno mwalimu Kayunga, mwalimu Kiryandongo, mwalimu Ewigiri, Egombe n'amalwaliro amalala mangi. Ekiseera kya gavumenti ebiseera ebyo yateekwa yasasula amalwaliro yonna gye gaazimba. Tewaliwo ngeri yonna gye kisoboka nti Ekabbiri ez'abakatuliki zaasigala wano ne ziba nga zaatuuka okuzimbibwako ekizimbe ekisaawa zino kye balongoosezaamu abalwadde nga tebaasasulwa n'okutuuka ekiseera kino ne baba nga baali tebaawabira gavumenti kubanga basasulwa eka zaabwe 2 ze baazimbako theatre y'eddwaliro. Gavumenti okugamba nti nno district okugamba nti ekiteesa n'abakatuliki baleeta eno ebajja eri gye baali balina okuwawaabira basasule oba baddizibwe mu 65 ate nejja leebera nti nno bo bateese district baleeta eno ebateeke ekitundu kino ku ttaka ly'eddwaliro kyali kimenya mateeka era minisita kyatangaziza nti kyakolebwa mu bukyamu era nga tekisobola kubeera nga kikkirizibwa. Projekiti ya gavumenti okusala ku ttaka lya gavumenti kireka okubanga gavumenti yekyauthorizinze ng'era kiyise mu palamenti. Kati ekyo minisita kyatangaziza era brigade engineering brigade ya UPDF gye twaba contract okufensinga ettaka lyaffe lyonna gye liyita egenda mu maaso kubanga empenda z'ettaka lino gye lyali liyita okuviira ddala mu 65 weziri era gye tugenda okuddamu okuyisa empenda zaayo zonna bwe kintu kimu kibeere nga kiri covered bulungi. Project ya gavumenti egende mu maaso kubanga ssente za gavumenti weziri okusobola okutambuza emirimu gye bakafomingawo wakati ate nga wakati we balaga olwedde baali bazimbawo ki odi gundi structures eddwaliro which means nti baweebwa ki ssente abantu bonna abaali wano ate mu history nti wano waliwo n'omuntu se tebaali bakatuliki era nabo bagamba nti baabawaawo buwi luvannyuma which means nti si bannannyini omuntu bwakuwa nga takuwadde na agreement waddemba okujjako alabike yabawaawo yabajjako ye n'afuna ki compensation. Erinnya Kyagaba Livingstone chairman NRM ate former chairman LC1 Kayunga North omuli eddwaliro era basebo nze nasaba eddwaliro eryo lifaalo nze nalisaba president lwe yaje e Kayonza nendi musaba nakozesa ebigambo bino his excellence kyanaku nnyo fe ab'NRM eddwaliro lino lyazimbibwa ku mulembe gw'Obote naye lyalimu gundi toilets naye kati kyanaku likozesa piti latrine nantunuulira era yavaawo aŋŋambye nti nafuna amalwaliro 2 mu mikwano gyange Abawarabu naye erimu ndikuwadde kiri ku record mu State House era bino byonna nze ntuuka butuusi n'ozera obiraba ne baŋŋamba genda wano twala wano era byayogera.
eno Kayunga North. Buli ddwaliro lino gaali amalwaliro 22 gyonna nga gali A33. Kati ekiyaleese obutategeragana nti kakati bano abali mu district bagamba nti ate twagala mitawaana katubajjeko yiika zino ebbiri tuzibadise tuzibasalewo ne bagizijja eri ne bazisa ku koona eno bazigabire Eklezia. Ono President Vice ekyo kyabadde assistant kyabagambye eyo yali nsobi tebaalina authority local standard ku negotiating ya government na kujijjayo. Mulabye pulaani za hospital zino za muyiika 33 kati gwani ajjako yiika 2 ozigabe ekitegeeza nti ziri pulaani tezijja kukolebwa ate pulaani ezo bwe ziba nga ze zimu zijja okukola ekibuga kubanga bo bajja kuba nga zijjamu masatu eri egindi Gombe nga zijjamu eri Kiryando nga zijjamu ffe wano Kayunga tufiirwe naye kati nga bwe tukirongoosezza tukikiriziganyiza bulungi naye tugambye bwe kiba nga mu 1965 Catholic Church teyasasula ezo yiika 2 kubanga zaali zigwa mu yiika 33 tukirabye bwe ziba naye tugambe nti tusuubira tukakasa ti Eklezia yasasulwa kubanga mu myaka egyo egy'enkaaga tewali bino bya buyaayo buze ennaku zino Enseenene zigwereyo mu bbanga zaali nga ziteekwa nga ate Eklezia yali nnene nnyo diocese yali nnene Lubaga yetwala wano wonna nekyo tusuubira nti 65 sente zasasula. Development egende mu maaso. Bakanya na bali ne basarako ne babawaza basala ku ttaka lya jjajjaabwe bakola mistake basala ku lya jjajjaabwe ettaka lya gavumenti bakanyangani zino zonna nga batandisa okubba. Okay, this is 2018. Yeah, nga batandisa okubba. Just the original hospital. naye ng'okimanyi tebalinamu ekyapa kimanyi onaira ekizibu kyona Kiriwo ekyapa. Bwana Minister, this man has his own problem. Don't even say, I know him. Nze nzaaliddwa waliwo Eklezia? obedda weebuuza newagira yaliwo wano Eklezia tuze nga waneno nga tebalimirawo waneno batwaliro abeddwaliro si be balinga balimirawo balina ekyapa kikulemye obulamu olina ekyapa you have that title. Yeah, I know we have it. No, not you. System ebitakyuka tebikyayinza byonna tubagambye nti kiri for example gavumenti byogambye nabuse okirabye bulungi nti tulina ebitulu bye tukikubyemu kyakolebwa mu kintu ekitali kituufu kati twagamba kintu kikolebwe bulungi naye tekiyimba kituufu ffe abaliwo ku generation eno Kayunga n'esubwa World Bank Development naye ate nga tutaddewo enkola process ejjokuba nti Eklezia egenda kuzimbawalala ne gavumenti n'ekitundu kyagaba tolaga nnyo omutima mubi eri Eklezia ogenda twetaaga enkya tolaga nnyo omutima mubi ne minisita kyekyo naye ekyo tetukkiriza tukkiriza minisita tweyanziza honorable minisita yoyogedde ate n'ogamba abakola bagende mu maaso batandike okukola Eklezia tennaba kukkaanya nammwe gavumenti mbadde nsuubira nti gwe nga honorable minisita ekiragiro ky'ogenda oyisa mu kabaka Eklezia esooka eyimiriza ebyekola ne kyaki sooke tugende ku mmeeza tukkaanye n'eddwaliro n'Eklezia tugende ku mmeeza tukkaanye teni mulyoke mukole tuleme kugitwala byakibanda Kaka bwe waseeti kimala akaseera nezitujjako obutadda weebale nnyo kakati wano tulina omukisa nti sente zikyakola bwezi kakati kino ekiwandiiko kye tugenda okukkiriziganya
kiwandiiko kya gavumenti era byonna guarantees zoyagala okussibwamu zonna gyoziyita mu bantu bo zonna zissibwemu okulaba nti tewali ekijja kubi ffe bwe tunaaba waliwo kati tetukikoze abantu abo bajja kikola kati kino ekyaliwo ekyakolebwa kya 65 nga ffenna wali wano tetunnazaalibwa kakati naye tukinforcinga ti ekyolimo kikino kaaliwo ffenna kati nga bana sente z'abantu bangu ezinagenda mu maaso nezikola ekintu wano kyonna kyonna kyebeeberyamu districts bagambye 16 zijja okuba nga ziri mu faro ya ate nekereziya nefuna sente nazo ezigula ettaka balala nawo nekolawo kugamba tuba tufunye emirundi 2 kino tukifunye nekikifunye bwendowooza ekintu kino engeri gye batulaze ebipapula nga tuli mu administrative meeting mu office ya RDC batulaze nti ekyapa kya Catholic kiri mu makati 2 acres ziri mu makati ga 33 acres ekitegeeza nti bwe banegotiatinga Catholic Church ne district leadership ey'ebyo ebiseera ne babateeka wano awasembayo kitegeeza nti ekyo kyava mu kuteesa kwa district ey'ebiseera ebyo ba leaders ab'ebiseera ebyo kati aba district leaders ab'ebiseera ebyo tebasobola kunegotiatingira government on behalf of government eyo yali nsobi kati ensobi tesobola ate kugibwawo ensobi endala ensobi bagijjawo n'ekituufu kati ekyo kiraga nti waaliwo ensobi bali bakola ensobi so ekyo tekisobola kujjawo ekituufu ekituufu kiri nti lino ettaka lyonna lya government lya hospital ya government ate bw'olaba 33 acres bwe bazijjawo 2 acres zijja kusigala nga ziri 31 kati awo kiba kitegeeza nti ettaka lino lya government nga bwe batugambye amalwaliro amalala gali 33 tosobola ate lino okuliwa 31 oba okoze ensobi akati wano ab'eddwaliro bafuna sente okuva mu ministry ya health nebatandika okuteekawo ekikomera nebatandika ekikomera abamu ku bakatuliki n'obukulembeze ne bavaayo ne bagamba nti bakikola mu bukyamu kwekutuukirira Honorable Mayanja ajjayingire mu ensonga aziyingiddemu era atugambye nti tewali nsonga lwaki aba UPDF tebakomawo ne batandika emirimu gyabwe mwenga security kikyemuza that I wanted to share here is that an error cannot be corrected by an error. Yes. The district people negotiated with the Catholic Church. And because when we are checking the papers that you showed us when we were in that administrative meeting, the other title is in the middle of the land of the hospital. But now you see they negotiated with the leaders by that time and they were given on an extreme end here. So now that was an error. To me, I believe that those people cannot negotiate on behalf of government. The leaders of the district by that time made an error. They cannot negotiate on behalf of government. This is government land. So it's an error. It has to be corrected by a right. So, Fande wano wenyimiridde jango kalabe. Afande minister tukweyanziza nnyo. 33 acres. All the good. 1967. So if anybody doesn't know where the original fence was, this was the original fence. This is the original fence. Sure. They just be era ne wa mujeri ne president's office ogiraba ya receiving as a Ugandan those are two sides to
Oyo Kalangwa tabimanyi obwedda yeebuuza ne maapu gundi nga tamanyi nti no waneno wakiri wano sinze nkiraze honorable minister because I know ate kiri wakati ate basazeeko eno kiri wakati ate basazeeko eno abantu beerenga n'omitima egya Uganda since 1960. As much as we are all leaders, we cannot allow it. This is a new. And another thing, And the this district negotiated on behalf of government, which was an error. So we cannot continue with the error. You know what that goes the meeting. Naffe tubadenga bagezi nga tubika Asiramu kyokka bye babbi b'ettaka. This is the land. The difference is the original concrete poles. Some of them were, and some are still the original ones of the just to show that this demarcation is not a yeah. That was actually what it was. Actually, much of this space came down after that. Not even in the 90s. It came back very recently. It came down very recently. When people bought it. I know that. Pito, ekyapa kirimu local government, Kayunga local government, user Kayunga, Rufaro hospital. And that work must continue. Yeah, good. I think that's that. We have, however, agreed that we can consider compassionate compensation. Because it is not possible, as far as we are concerned, it's not possible that the government took over land for the 22 hospitals, 33 acres, each hospital. The hospital here in Kayunga, the hospital in Kiryandongo, the hospital in Gombe, all these hospitals, 33 acres, all of them. And in 1965, it's not possible that the government would not have compensated. The Compulsory Acquisition Act was there, and all were compensated, including the Catholic land on which the hospital sat. However, we have said, if they can show that they were actually left out, then we shall negotiate a compassionate, because they are even time bad. They could have raised their action, count 12 years after 65, that is 77. They could have raised the action up to 75, 12 years expired. So they can only get through a compassionate compensation. And that will be a process in the Catholic Church first. We shall take the minutes of today. The Catholic Church will have to sit and make a case that they were not compensated in 1965. And when that case is made, we shall take it to His Excellency the President. But we shall only support it on basis of compassionate compensation, not a right, because that right long expired. And we are not sure whether it didn't happen. Because one individual here who has been here is not the church. The church was a big thing. That time, there was no Lugazi diocese. It was all of, I think, Rubaga. It was under one titular. So you don't know whether it was payment made. I think Bishop Chwanko was still the Archbishop. Because this was 65. Bishop Chwanko died in 69, I think, or 67. So this was all one diocese.
So you don't know whether the compensation was paid. You may be talking, but the record which we have seen is that 33 acres, the hospital. If we have seen the limits, the marks, the iron marks. Yeah. So we cannot stop the development from continuing. So the hospital authorities will continue the development, and the RDC will provide adequate security to make sure work is continuing. So that Kayunga Hospital under 16 districts which will enjoy the facility here do not lose out because of this resurgement. I think that has been agreed. Thank you.